n'atuleeterayo omulala alwana gwe bayita Jackson Ssenyonga. Simanyi na kumanya tulina mukwasa Katonda kubanga namusirikira obwedde era nakati saagala mwanukula naye njagala kuba updatinga. Namusirikirira era saagala mwanukula oba mpita nabbi wa bulimba oba mpita biki byonna byayagala, naye abantu bali abaatugoba ku Bati Valley balina script gye basoma buli kaseera nga bamanyi kati tugende ku namba 5 yejja okujjawo obugingo, tugende ku namba bweti yejja okujjawo obugingo. Nga tugende Bugembe omwaka guno Ssenyonga nga amazeeyo ennaku ataddeyo zi crusade ategeeza abantu tebajja ku nkuŋŋaana zange ndi mulimba biki ayogedde bingi. N'agoberera ne munnamboole yabaddeyo olwokutaano oluwedde. Naye kyenvudde mbawa history nti every first Friday Mukama yagituwa ate emyaka kati 16 newankubadde ng'obuweereza bumaze emyaka 8 nze ate si gye mmaze nga mpeereza. Twagenze okutuuka mu Namboole ng'amawulire ge tusanga mu Namboole ge gano nti olwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 4 lwe tugenda mu Independence Night lwe lunaku lwaffe olugenda okusembayo okukola first Friday of every October. Ssenyonga alesa asasudde ennaku zonna. Mpola ab'emikwano obwo obusiru mu buleke eri ewaabwe ffe situwogera faya twagala alokoke. Akulira ekisaawe musajja musiraamu bamuyita Jamiru Ssewanyana mukwano gwange. Bwe natunulidde ng'atuwadde ebbaluwa nga Friday gye tuvugidde emyaka 16 Ssenyonga agiguze. Ne ntunulira Ssewanyana nga sisobola musalira musango. Mu kukulira ekisaawe ekyo naye alina ssente ezimusabibwa. Ne ntunulira agamba tuli bannabbi ba bulimba ne neebuuza kati ye kika kya njiri kijabulidde Jamiru okupaaza olunaku lwe twagendayo nga tewalina muntu asabira mu Namboole mu mwezi gwa 10. Teri asabira mu Namboole mu mwezi gwa 10 taliyo. Nembuuza nti kati ono agamba ffe nti tuli bannabbi ba bulimba obutuufu bw'obunnabbi bwe buliwa okukubaganya mu ssente ze tusasula n'oziwa omusajja omusiraamu n'omugamba olunaku gwe nnamulira bulamulizi baveewo oba basasula mmeka nzisasula emirundi ne begiba mirundi 10. Ssenyonga lwe yaguze tuluveeko lubadde lwaffe okumala emyaka 16 ate tekitegeeza nti Katonda yabadde luddawa nga Ssenyonga yiwa omudidi okugula ennaku ze tubadde tukuteekeramu enkuŋŋaana. Katonda waali tosobola kuuza nti yali luddawa nga bakwata Yesu okumukomerera. Wabula alabikeko nga byonna bamaze obbikola. Alabikeko nga byonna bamaze obbikola. Abooluganda batukoze bingi. Wanika emikono omukubire engalo ng'omwaniriza. Mugambe Mukama alabikako nga byonna bamaze obbikola. Kati baatuwandikidde abannamboole nga basaba tukkirize nti ezo Friday ezo zaagenze naye nange njagala kubaddamu nga sinaba kuddamu mu buwandiike Yesu teyagenze. Omwoyo omutukuvu teyagenze. Kitaffe oli mu ggulu teyagenze. Amazima ga Mukama waffe weegali gaasigaddewo. Njagala okukunga abantu mwenna abalokole n'abatali balokola bazze babeera mu kusaba kuno n'abatakubeerangamuuko mujje twewe mu Namboole tulisiivinga ebyamagero biri fayino mu linnya lya Yesu. Katonda agenda kukola nga bw'atakolangako. Katonda agenda kukola nga bw'atakolangako. Yesu buli lwayigganyizibwa akola ebyamagero bingi.